Atandikadde. Ulira. Niba tunulira abasira bano. Ye mugole. Kakato yakakunga. Ndono tunulira abasiru ababiri nga ne bawe mwali. Vuga motoka ganze ndi mukali akama. Avuga motoka ganze ne mukali akakadde. Ayomba no bali bamugulira dango no tebanamugulira omukadde. Mukyala mukulu. Nzija kuwaya. Sagala muzije kuwaya nzala katemumanyi. Mukyala mukulu nasooka afuluma. Kikazi kina akimanyi. Lengera mukyala mukulu. Anonya gap. Omanyira nnyo. Noko yitawo. Manyira nnyo. Zimulo. Film production. Bebakuleetedde. Naye nga lunaku lwa mukaaga n'olw'essande tuba ne kina Uganda wano. Baba TV nga bulijjo. Najja gamba Mulongo Babire Rehema yena nyini sinema oku Ntiko. Waziranga Mulongo Babire Rehema yakafulumya producer. Tosuwa mayanja. Mumujukire mu sinema ng'ekigango. Braniki Benz. Bonna bali muno. Prince Owen. Bakayisede secret. Nga bateeka mu drone nga bambuuza. Bukakati. Singatoze. Kali etegeeza ki? Daddy. Bakutuze. Tebakukubye tebakuze. Pulira drone bakubirayo emigo. Walukaga yatugamba mu drone babakuba. Bino nkuba bwotyo. Onasonyiwa sijja kuddamu ze mbadde manyi nkuba mu drone. Manya mpulira agivuga bamuyita Jimmy. Pulira abantu ze binnuma. Omanya ogugumukana noyita erinnya ly'omusajja omulala. Kibadde kirooto. Kibadde kirooto. Era kirooto kati gwe drone nga bakwagaza ki? Tugende onaabeko. Kibadde kyeropi. Omanyi kyesiga ebizigo. Kukyagala abasajja bajenga nseenene. Musajja watu Jofre. Jukira yamugamba ekisinga omunyiza kumuzzaako. Lwali muzaako ajja tema muteme. Katudda mu maka gono. Kyekimumanyi. Mukyala wa Jofre mumumanyi bulungi? Tumumanyi. Tumumanyi ate muno ajja ne wano abaana baffe babeera bonna. Basiiba wano n'aba. Abaana bange basiibayo n'ababi bajjeero. Kaakati Poliri atudde mu bakyala babiri omugole n'omukulu. Kadulubale ne Kabejja. Jaga mumwesaleko. Jalo tandika lero omukazi omumwesaleko. Omukwano jamu. Taddamu kuba na mikwano gwammwe. Omukazi oyo muzimu. Omukazi muzimu nnyo namulosa mu kirooto kirabika. Nabikuliddwa. Wankwe. Munanfuusi. N'omwana n'omukazi yagugumusa ayita Jimmy. Mwenzi. Jimmy ali omukazi mwenzi. Mulogo n'omulogo oyo omukazi okusira ku bye naloose. Mwesembereza. Oba yabadde alina byamusindikidde. Oba kiki? Omanyi baamuwa. Kati mumpuli. Oluyibaato. Oluyita abasajja kati mupulirize. Saga kuddamu kulanga mu mwesembereza. Saagala kuddamu kulaba yeesembeza mukazi oyo. Kulanga kulanga. Gwenda baayogera naye nga yeeserejja. Obufumbo bwe bukoma. Kyo kyakutuuziza oyo yamuyita gujja ng'otuula eno. Vaako naawe. Ye mugole ye Kabejja mukyala muto. Omuto yatunula ng'omukulu. Munnaye. Vanyuma lw'omwaka. Tuyita mu bufunze sinema mugimanyi. Waliwo ali eno wagulu ku balukoni. Kyokka era agenze eri. Nemwetegekera. Ye mugole. Banna. Agenze wali mukyala mukulu. Leero anzijukidde. Guukumyiwu mangu. Oli abadde yeeteze waggulu tebamulabye bagenze woono. Jangu otuule. Ono baamuzaako omugole. Yasala puleesa. Ogenda tuula wajankulere. Leka. Abaana bwe batusiŋŋaana. Abaana bakuze. Abaana bakulu bakuze. Abaana bakulu bamanyi nti taata ne maama baagalana. Omukyalo olina okwerekeramu kale ng'oli muzadde olina by'oba tokyakola maaso g'abaana. Mpozi mbalina ako kunywa nga nkaleese kunywa munnaayi. Neyanziza. Nompitira eri. Nogira nompitira eri wenna. Kenasigala nina kanywa awomu munnange kuva lewaleeta omugole mwaka guno omulamba. Leka ate nayo kwogera bw'otyo. Ate nze nkyali mukazi munnange wafuna abakazi. Naye nga mu byonna walaba kunzizaako. Mu byonna walaba kunzizaako omukazi mu bye tuyiseemu. Tuvudde emyaka 7. Emyaka gyonna egyo myaka egisoba mu mmeka. Mirembe n'awamba buli kyange. Sweetheart saba kunsonyiwa. Abaana baabazaala bonna batuse fumbirwa naye yamusasula mukazi mulala. Makaga nkano. Nejjusa. Ebbanga lyendudde naye. Yamugamba yejjusa okubanga yamuleeta mu maka ge. Kuba n'ebbanga lyaludde naye talina kye yali amuwadde. Tamuzaaliranga gwe yamusuubiza omusika. Tamuzaalanga. Ali mu kumutulugunya. Bw'amutulugunya. Bade ndowooza gwe tobiraba munnange ate mu abali mulaavu. Olwekyo. Leero nansonyiwako katazeemu akandasitandi asazeewo. Adde wa mukyala we yasooka. Babeera maka gano naye abadde nnyo ebudde abumala n'oli omugole.
Nengamba era mbadde eyo nengamba maama w'abaana ebbanga litubadde naye n'azaalira abaana lwaki simuwayo akalabo kaletedde akalabo Jimmy ate gwe osukka swiiti obulabo bwe butambulira mu swiiti osukka era ndese swiiti pozi leero valentine si valentine kalabo ndese buleese valentine kirabo kikyondeetedde nategedde era swiiti olaba okutte mu nsawo kyandibadde mu box yajjayo kisumuluzo kya nziga lindako taata w'abaana leero kuva leero badde saagaloddemu olinnya toddamu kulinnya booda lindako emotoka ejo ogirengera ewali eri mu lujja emotoka yiyo eyo nno yiyo notandika okutamba yagirabe nga lowooza Saalongo afunye ono alino afa ongulidde emmotoka yange enzo yonna si mupiira gwokka simanyi gukazi gwe kyendi gukolera gwesibye ku musajja onono ye mugole wale kunjagala agamba gwe yasangawo ti yeesibye ku musajja ono bamwebaza kumwagala namulabirira bbanga ddene dai mbu yejjusa okuleeta oli wale kunjagala munange nze mbadde nkyewuunya nnyo nti emyaka gye tumaze era mbadde nga neebuuza ti emyaka gye tumaze wasuubirako okola ekyo kunyongerako mukazi kino kyokoze kyate kisusse toyogera na ku bya mukazi oyo negize oba naleeta waaki wangi taata kisumuluzo nkoze ekisoboka musajja leeta buliwe naye abaaki musaze emisango igire tegimukwata mulimu emitwe egitalogeka anaafunye n'amaanyi agabuuka bakuwa emotoka n'otadda buto gyasazedde emyaka kyatugenda olaba emmotoka ye ng'amuleeta nja kugiyiga ogiggula kati yange yonna nga enyirira bitya munda yiyo ajja kwegeza mu kirabo kye katonda wati onaalaba kabejja kadulubaala agituddemu bugumiikiriza nga kirungi kagiggulawo omutemi ejjinja onaatuuse sebo watandikadde ulira nebatunuulira abasira ye mugole kakati oyagakunga n'otunuulira abasiru ababiri nga ne bbawe mwali avuga emotoka yange mukali akakadde ayomba no baali bamugulira dda ngono tebanamugulira omukadde mukyala mukulu nzijjako waya saagala munzijjako waya nzala katemumanyi mukyala mukulu n'asooka afuluma kikazi kino akimanyi lengera mukyala mukulu anoonya gaapu omanyira nnyo nokuyitawo manyira nnyo tuwetaga kudduka butyo dda wali ku mmotoka yo olabika oyo tomumanyi obumanyi leka kune ono ali olagawa va ku munno gwe kwetaga mu luutu ate kati luutu onjagazaaki mukyala nanoonya waayita nga wafunze anoonya waayita gwe saala kuddamu kulaba nga otijja n'ekikazi kyo kino oli nasooka amyanya nayuza emisinde ageze wansi wa kitanda sirina motoka gyengenda kuwa Jimmy ogambye eki saagala nze kunjogo ojja kunzijjako zinagamba tompisanga mu maaso sirina emotoka yo ate omanyira bumanyizi wayo todamu kwogera ku mukazi wange kino ekiwutawuta ekiralo kyoyitawo abakazi senga talina amagezi wandindeese wampako kuzadde maama nnyabo onangide obutazaala onangide kwata oluyi ekiki toziranga muwe mbajogera onangira obugumba watandikadde okutuuka okwagala okungalulira empi mukazi gwe naye baba bibe bya firimu mu byaddala nkulima omusiri banange nkuteereza amatama ago ogalula luyi onkuba kuki nkuteereza mu layini baba nkukuba pano beating kujjako bubakobako Jimmy yakwata kubo fuluma mara okunoonya ono bw'aba anaamulaba oli yagenze wansi wa kitanda
kati yalina okutambula yonna Jimmy jadda tetumanyi bamusabudde sirapu tudda ewa Geoffrey. Yes please. Abali awo ngawulira akonkona kumbe Jimmy muganda we nasanyusa okukulaba. Jofu bwe bazirunda nasanyusa okukulaba. yabadde aganye abakazi bo okuddamu balaba ne mukyala wo naye bwe bamukubye gyalaze jangu mukwano mulamu wazze omubuuzeeko oleeta nako okunywa olwendo lw'amazzi terubula mu nju. sanyusa okukulaba. kibuzibu ki? mukyala muto kyankoze. nze mbaddeyo. temuli kusanyuka kwamu mukyala muto manyi kyankoze. olaba badde nvuwa nakava ku mulimu nga gyabimuyitiramu musuubiza ekirabo kyamukulu nekimuyitira kibali kiro kya mmotoka omuyiyemu emotoka ozikwatemu lekaleka kunyumiza teri bisanyusaawo. Jimmy olina sente. Jimmy olina sente omukwano gukukuba wala wuye mulamu wo mukulu Jimmy tusanyusa okulaba era mulawe bano bambeerebeza evaawa ono yagugumusa ayita Jimmy mbw amutuga Jimmy n'agamba abakyala be tebaddamu kwogera n'ono bumulogo abebi nange mbwezaawayawayo Geoffrey ne Laavu tetwawukana nagwo nze omukwano tuli tuti era nogaa tebakutabukidde nze wane wange kizibu kyamaanyi ono ye ali mu kizibu yakutuzi sooka onywemu ku lwekyo okakkane naye nga mugamba ti abali mu Jinja mwenna Jinja East Honorable Grace balieku kyamazima agamba akomawo era mulabire ddala omukazi agwokyati 226 atereeza ebyagaana wattu gwe walabyeko kale ab'Ejjinja East bagamba omuntu omu balieku Grace Honorable ate nga tewerabira n'ekituuda ebugembe nga 6 ogw'omusanvu kwata mutwalo ogwo VIP 5 n'agamba kubamu akafaananyi nga bakukuba amatama kubuwa kotandise ebyokuseka kati atya ekisesaawo kugamba bankubye kati okoze otya vaako gyageza onoonya okukabira ennaku basekeredde musekerere kati n'abakazi bantamyeze ono naye amwongedde busungu bamusabudde kubamu akafaananyi ng'omukazi amukuba empi ku matama ate yalina okuvaayo ne gyalaze bamwongedde busungu. Kati kyekiddako bagiyitadde Secret okuva mu Kirenzi Mulo Film Production agamba atya mulongo babiri oyo ye mulongo babiri Rehema director teranga muwandiisi gw'olaba oyo mujje baana bange mujje amazo sensinga nti mukyala muto taliiwo mujje mbalage mulabe kikino yadadiyo nga tetunasanyuka tebaddengawo mu lujja yiyo mugyetegereze nga bajja kusagambiza alina abaana be 3 kali akalala ke kaagala nnyo ewa maama muto sisita woono nga batandika musajja ono nga mubi nze nampa akamotoka kati natono namuwa guno ogunene mu bantu bonna nanka yajja nsuubiza buli kimu eyagenze wa muganda we mukabira ennaku akwata kuba okudda yavudde bamwongedde binyiizo basekeredde oli taata ze nedda lyabannanga akwagala ono bebi abaana mwe bamumumu munkubya oli yafa enseko mami oli oke oli yalaze bamwongedde busungu ono yamukubye empi oli yanyumirwa abadde akyekubagiza bino byayagala abadde munyiivu naye kasekemu olwekyo kati awo otulo tunajja ngende nebakengesanyu terinanvaako munaye oluvannyuma abenajjembe enaku z'omwezi 27 ngenda kubeerawo mukivula wayitawo alinawo ekivula wenajjembe ngenda kubeerawo nga 27 omwezi guno gwennyini ngenda kubeerawo abenajjembe leka geeti luwa ye munaffe benzi tulukupyo yakuuma wano kumbe mukyala wa Jimmy omuto ali eno
otyo Uze. waji mami ono abeno baba mami bamwe olyo seno janga akuyise Era nkukubidde essimu. kukubide ate bano batandika dde okwategana Nze nakugamba. Njagala ompe amagezi. njala kumpa ku magezi Nyambe mu kintu kino. nina ekizibu kinene nnyo mu maka gano Kino kikazi simanyi kipoliniza. kikazi kino kipolini Ekyawano. Banaye nkubuulire. mpulira Kikazi kintu. kintamye kindi mu bulago polini Nkimami. polini kigoyogerako Omwogeranyisa omutege. oyogera poni sina mutege Kajime. kikazi kya jime naawe mami ono mami owawa no Nange. Muzibu kinaye. mutawaana akyate oguliwo Oli mugezigezi. Ate tolina kintu kikulema. Mbadde nze. mpulira bakwogerako oli mugezigezi tolina kikulema njagala tukisalira amagezi Kinsinye. kikazi mpulira kintamye Ekikazi kyetoolodde wano kizijagaddewo kyonna kifuuse ekizibu. Ate nga si kyagalawo kyenyeza. takyagalawo kye yasangawo Naye buli wekitunuulira mbanga alaba firimu ya hola. buli lwakiraba aba alaba firimu ya hola alabanga kinkulye Kati mami kyolina okumanya kyona omanya kiriwo ekiti tegera ekintu kino mu nsi ng'agyamuliremu nti tosobola kufuna muntu agenda kuyisanga gwe bw'oyagala lwansonga nti okuziddwa mu mbeera ndala n'omuntu mu bulamu bw'ensi kizibu kusingana muntu n'akuyisanga bw'osuubira So- kuba oba wakulira walala yakulira walala Kwata. olina mmanya muntu mu mbeera ebyo byotasobola kumugumiikiriza n'obeera kuulu Ate tonyiza. kalate onyiiza bunyiiza naawe Nkuyise nkwesiganga gwise nkwesiga onyamba ate oli mu byasimanyi simanyi kiki kisonyiwa. Gw'omanyi embeera gye kiri. sobola osonyiwa ekyo ekikazi Manyi obulumi bwempitamu. bw'ali mu bulumi Kale buli wekitunuulira bwe bwenkiraba bwenti ndaba vampaya gumuka. Era ayina ebyana ebyo. alina ebyana ebyo ebiwala ebyo Buli awo bonna buli awo bulinga amagi ga nkwale tebukuze tebufumbirwa obulamu bw'ensi. wali kano akapya kalinga obulamu bw'ensi kano akeeru ate nga ovuma mukyala wange Na ono kakwanako nakugamba. linda kate genda eyo nsaba okkakkanya nsaba okakkane nsaba era dda muwulirize mpuliriza kati bw'abanga polini mami bw'abanga alina kye yakola nsaba omusonyiwe bw'abanga alina kyeyakola njagala omusonyiwe kubanga omanyi lwaki kugamba nti n'omusonyiwe abadde anoonya omanya sisobola sesobola musonyiwa bweguba muli mugukulema enjafuna omulala kugamba nti musomi nti lwansonga bwe munaateekawo akavuyo wano ewaka dadi jima agenda balekawo amaka gasuulewo ate nga si kyoya ono amugambye Ate- bw'oteekawo yabireeta. kati kime yaleeta ebyo Sibyo. ekikazi ekyo namugamba akigobe Ye. akisibiza awaka ono ye mugole ayagala ekikazi kiveewo kye yasangawo kyakigenda okuddirira kabaka najja akalya epoozi abadde kabaka vigestifula namuvi digesta ku 075 299 4 2